gaako mulyoka mutegere byenjogera nti tuli mu kuzannya era tuli mu muniino gwe wenna omulangira n'omumbejja n'omuntu yenna ayagala obwakabaka wa Buganda kyekiseera musituke abasajja abanyarwanda batwetoolodde bakola buli kimu ekisoboka ngenda kuzannya akatambi kano kansooke nkole kye tuyita clarification ne disclaimer. Musajja mukulu Kabona Jjumba toli mulangira era toli mu lulyo lulangira era toli kuwaabo abakola emikolo mu bwakabaka bwa Buganda. Ngenda kusaba kola project za Museveni Mukama Ozi yagamba okukola okutabangula empewo za Buganda. Wabula ekintu kyonna ekyesembereza ku bwakabaka bwa Buganda abalangira n'abambejja kyesonyiwe. Gwomu kuba badde mu mukolo guno era baagulidinze. Naye ng'ate toli mutaka mu Buganda abakola emikolo. Ekyo kyo nkiddamu toddamu kwesembereza lulangira okujjako ng'olina kyonoonya sigala muvuyo bweri wulira bulungi. Nkabaddiremu oba kubanga nina akalla nkabaddiremu oba kankabaddiremu omulundi ogwokubiri. Mu Buganda tulina kabaka omu, mu Buganda tulina ekiwu kimu, mu Buganda omuntu omugoba kongojja ye Ssaabasajja Kabaka era mu Buganda tulina beenaani omu. Wabula mu nteekateeka y'okwagala okugyawo Ssaabasajja Kabaka waliwo emikolo egikolebwa mu nkukutu ng'ensi temanyi era mulabyeko n'ab'amagye n'okukongonya namukongojja kankaddemu ndyoke nzannyaako okubiri omwemu mu mbiita byakuzannya. Sema bene
kambasanyirako okubiri. Mu katambi ak'okubiri ke ngenda okuta njagala mwegendereze nnyo ebigambo ebyogerwa abantu abali ku mukolo guno biki bye bakola ekifaananyi kye basiiga. Bwe mbeera mu programu eza buli baga nti pay attention to details kyentera okubagamba. Tunuulira nnyo ebikolebwa mu katambi kano ebyogerwa na buli kimu ng'akatambi akasose bwe kakoze eki. Musharinge video musharinge video. Pay attention to details, mutandika okwetegereza ebintu bino mubyetegereze n'amaaso amoji buli kimu. Tugenze ku video ey'okubiri. Emirundi mingi tulanye n'obwakabaka buno okulabika nti buddawo nga butambulira ku njuyi bbiri. Obwakabaka buli obw'abantu n'obwakabaka obw'emisambwa. Kubanga emisambwa we gitali, Lubaale waatali, amayembe we gatali, kitegeeza naffe tetuliiwo. Era n'obwakabaka tebusobola kubaawo. Njagala okubategeeza nti tulwanye olutalo luno okulaba kati nga mwenna mukuŋŋaanye wano nga twewaayo ne tusula mu musozi, ne tusula mu mayinja naye ne tulemerako. Abantu bangi bagamba tebammanyi. Kituufu obutammanya, singa mwali mwamumanya nnyo oluusi nandibadde oba sikyalinawo. Akitegete kubira Mukama engalo. Abantu bangi Katonda bwe yakola yabateekamu emitima ate oluusi nga si yagibateekamu. Yabateekamu enge, efitina, enkwe n'obutalagaliza. Ekyo kiviiriddeko ffenna ng'abakongozi kubanga kyendowooza nti byali wano aliko omukulu gw'akongojja ku mutwe. Abakulu abo bonna baazikizibwa. N'okulaba olwaleero nti mwenna mukuŋŋaanye wano ne mulaba ne bateekako oli Mukama waffe abenga emisambwa ate giddamu okusituka obuto. Ekyo nkubeeko mu ngalo. Ssaabasajja Kabaka, mukama wange nkuloopedde ng'oggyeko obubaka bwe nayisiza ku lunaku olwokutaano obw'okwagala okukusaanya omulundi ogusembayo. Kijja kitya nagira emikolo gyabaddewo mu ddaaza lyerimu mu bbanga lyerimu kwegamba weewuunya. Buli muganda w'oli ogwange ngukoze kola ogugwo katuveekaawo tugendeko ewalala. Kansubire nti buli muntu atandise okutegeera ekigendererwa n'ekigenda mu maaso w'ebintu ebyo.
ebiseera bisinga mbadde nga nzija wano nga mbabuulira biki ebifa mu Buganda na buli kimu nga nkibategeeza ne mbategeeza nti Nazzikuno Bwakabaka obwa Buganda basajja ba Kabaka bakongozi n'abambowa be bakongojjaga Kabaka saako n'abambowa ababeeranga ab'amafumu mu Buganda wattu tetwakozesanga nyago z'abazungu oba emmundu b'emigemera wala twakozesanga mafumu era n'Obuganda okubugazia twakozesa mafumu fege twandiyise nti bajjajjaffe bakekeza enyago tetukozesanga ku mmondo wabula batamanya ngamba abajja bakyusa obuwangwa bwaffe n'ennono na buli kimu ekikolebwa bo nga babufudde byanfuna bazze bakyusa ebintu bino nga batulowoozesa nti basinga okutegeera Nazzikuno Obwakabaka bw'aba magulu meeru nabo bakozesanga mafumu saako n'amajambiya emmundu zajja myaka si mingi nnyo era Obwakabaka obusinga obungi ogenda otandika okukozesa emmundu mu magulu meeru baamala kuba nti Obwakabaka buli obwaliwo myaka egy'olukumi bwamala kuggwaawo ne batandika okukozesa emmundu nga ekimu ekyokulwanyisa ekyali kirina obbakuuma so si ffe obaddugavu njala bategeeza nti bwe nzize mmaze okwambula Sserwajja Okoota omusajja Omunyarwanda Mayiga atudde Mmengo azze akyusa ebigambo biranga abirya abajjukira obulungi Ssaabasajja Kabaka mu 93 bwe baali bamutuuza ku Namulondo nga bazza wa Kabaka Ssaabasajja Kabaka yalina abambowa be abamukuuma wa wonna wabaatambulidde mu Kisaka gy'abeera gy'awummulira na buli kimu ky'abaakolanga ne mu Bulange Mmengo abazze okuggulawo enkiiko ze oba okusinkana bakungu be Ssaabasajja Kabaka yabeeranga n'abambowa wabula ne bakatikkiro bonna bali abavuddeko ng'oggyeko n'owasanja Carol Charles Peter Mayiga bakatikkira abasinga obungi badde babeera n'abambowa saako n'abantu ababakuuma nga bali mu masuuti tebalina mmundu ziri awo zitiisa Baganda bwe baaleeta Omunyarwanda waabwe Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja afutubadde Mmengo ne bayingizawo programu y'okuwamba Obwakabaka saako n'okugyawo abambowa basaanyaawo mujjukira bulungi nnyo nabanyumizaako olugero nti Salonga Mulengejja nga tannafuuka katikkiro yajja mission agimanyi era nga zaalengeza Ssaabasajja Kabaka lwe yatuuka okubuuza omumbowa abambowa baali baweereddwa ebiragiro okukwata ente gisala bagigabule bazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka abambowa Mayiga bw'atuukayo ng'eyali minisita mu biseera ebyo yagamba abambowa eno ennyama ekola ki wano ne bamugamba ennyama eno Ssaabasajja Kabaka agiragidde tugigabule abantu n'abagamba Ssaabasajja Kabaka ayogeranga era yaani oluvannyuma kubanga ennyama yali agyegwanyiza ogitwala oluvannyuma abasajja ba Kabaka abambowa baakwata Wasanya Carol Charles Peter Mayiga ne bamusiba enkendegere ne bamusiba emiguwa ng'abasikawutu ne bamusiba era n'embooko zaamuyitamu omukulu ono yasigaza obusungu okutuusa abakungu abamu babalangira bamabejje bajja nabaga nti omusajja mute ninga bamaze omukaliga emiguwa kino kyamuleetera obusungu ngera bwala mission y'okuyingira Obwakabaka n'amala okufuuka katikkiro n'atandika obbesasuza mpola abasajja ba Kabaka bonna abambowa abazze battibwa bonna Mayiga yabazze abatta nga n'abasembayo kwe kuli bomu eyabalukira ku Wankaaki wa Bulange Mmengo mwenna mwaliwo bomu yabalukira ku Wankaaki wa Bulange Mmengo yali gurupu y'abambowa abo n'omulala omumbowa yasembayo okuttibwa nga agenda okutwala obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obwali obw'ekyama eyatomerwa mu bitundu eyo ekireka nga agenda okutwala obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ku makya nattibwa bantu bangi abazze battibwa abambowa ba Ssaabasajja Kabaka nga Mayiga yakikola n'okutuuka olwaleero mwenna munanjulira njagala message 5 zokka bukyanga Mayiga ajje Mmengo abambowa mwaka mabbula balaba ddi abambowa ba Ssaabasajja Kabaka omwami ono byabadde mu kubuuzibwa okumba namawulire yayogedde ebigambo bikikinike era ng'afutubadde alinga kamugi esitamye ku malaalo mbwe abambowa Kabaka abadde nga bamukuuma mwenna mubadde mulaba entambula za Kabaka na buli kimu Kabaka abadde n'abambowa be nga sinazanya vidiyo omwami ono yayogedde bw'ati omanyi omulimba asaana mukkiriza muwakana musula muwakana yagambye bw'ati obutakkaanya obwo wafuna ensonga lwaki wabajjawo abambowa weebali tewabalabye juzi wagaye nti walabye Kabaka ng'alimu Kabaka wagaye nti wamulabye ng'ali mu lubiri ku nkuuka abambowa tewabalabye ndowooza abambowa weebali naye omumbowa oli
leeta ekyobulima navumye kabaka Katikkiro yaliwo yamugoba bamugoba mwezi nga gwa kusatu awo nga bimaze kansimbe wakati omumbowa oyegatta mu kusiba mayiga eyamusiba era ne bamubonereza omumbowa oyo yaliwo n'obuyinza ne bukyuka okubukwasa mayiga ng'omumbowa yaliwo mayiga n'agoba omumbowa oyo ne gurupu ye so sinti Katikkiro mayiga gwe yaddira mu bigere yagoba omumbowa no mayiga gwe kennyini gwe wagoba abambowa abo era n'abamu n'obatta abamu baawaŋŋanguka mayiga gwe kennyini gwe wagoba omumbowa oyo n'abamu baawaŋŋanguka ompulya bulungi nnyo kati wano jjo ly'abalamu nga tufundikira omwaka 2024 bwe mwazzemu okulaba omumbowa oyo omulangaatira omweru wappo ne banne baakola nabo ono baayogerako nti babaddewo ne Ssaabasajja Kabaka ebbanga lino lyonna njagala nga ne Katonda alaba mu mbuude bukyanga Ssaabasajja Kabaka afuna njega bwe tutandise okulwana entalo za Ssaabasajja Kabaka abadde n'abambowa ano ngenda kaza reverse nkola video zino nga tuwanyisiganya ebigambo wale temusobola kujja kuno ku live naye tuwanyisiganya ano mu comment section bukyanga Ssaabasajja Kabaka mutandika omulwanirira Ssaabasajja Kabaka abadde n'abambowa awo abadde n'abamagye aba SFC Katono bw'agamba nti omumbowa baamugoba emyezi 3 nga bamaze omulijja emiguwa ng'ate kennyini abambowa baaliwo Katikkiro n'akyuka obuyinza ne babuwa n'atandika obbagoba n'abatta abalala baawaŋŋanguka kati mukulu njala sooka kubuuza lwaki obuzaabuza Obuganda ng'amazima ogamanyi mu mwaka oguwedde gwonna Ssaabasajja Kabaka abadde n'amagye ga SFC gadde gamukuuma agamuga nti ga UPDF nga bambowa bonna mwabagako bamulimu kati kansooka embuuza mayiga okujjako nga naawe olowooza oyo ssa ate nga nkusaba wekako okulowooza najja wano social media n'ekwata omuli mwakwata abambowa ba Kabaka bonna ne mbasibira yali Jinja Road police station yali police ki yali kira yali kiri oli Kampala lindako munzijukize yabasibirako yali kira munzijukize mwono abambowa ba Kabaka betwala bagakwano manyo obwongo omutwe gulimu ebintu bingi munzijukize yali police ki bwe basiba abambowa balinga mu 18 plus munzijukize video sizikola bwomu ate omutwe gulimu ebintu bingi nnyo bakwata abambowa ba Kabaka bonna ne babateeka munda mu police si oba yali odi Kampala oba yali Jinja Road oba yali ludda wa John Mira agambye odi Kampala agambye Jinja siri sure Davido Chiteka mwobo okay kyona kye kiri mwenna mwaliwo bulungi nnyo ng'abambowa ba Ssaabasajja Kabaka bonna babatadde munda n'abalala babulwako amayitire essaawa zino kati omukulu ono avaayo agamba nti abambowa temwabalabye omanyi omulimba asaana mukkiriza omwami ono yalowooza ffe tetulina history wa bintu bino abagomba ba Kabaka bonna be wasiba abalala ne mubatta abalala ne babula ne babula ssebo oyagala tugamba nti bano abazze jjo naye gwe musajja katugende mu maaso leka video ko mulye bulungi nnyo obutakkaanya obwo wafuna ensonga lwaki wabajjawo abambowa weebali tewabalabye juzi wagaye nti walabye Kabaka ng'alimu abaka wagaye nti wamulabye ng'ali mu lubiri ku nkuuka abambowa tewabalabye ndowooza abambowa weebali naye omumbowa oli eya leeta ekyobulima navumye Kabaka Katikkiro yaliwo yamugoba ulira obulimba yamugoba bamugoba mwezi nga gwa kusatu awo nga bimaze okuvaayo nti yali alimba ne bamugoba sinze abambowa weebali ndowooza abantu era batwalibwa nkuluze abantu tebagala ndowooza kulaba babibombola nga basemberedde nnyo abantu bamala googera agambye abambowa weebali nga batwalibwa nkuluze njagala tegeeza abaganda ne Uganda yonna abambowa ba Ssaabasajja Kabaka abamu bawaŋŋanguka bagendera kuba byeyo nga tebalina dde ezigulira magala eddiba eziriisa abakazi baabwe na buli kimu ne mu lubiri mwenna mukimanyi bulungi embiri zonna n'olw'Emmengo n'olumba SFC babeera mba UPDF
olwekireka banda majega UPDF gegetobeseeyo ne Masaka gye bali bamututte ne bamunandika waliyo basajja ba Museveni baliyo bonna kati goboga nti basasulwa nkuluze sente mekazi baba wa mayiga era ne gobadde osasula oyagala no kuloksa sisobola kuleta malobozi gaabwe sisobola kuba fulme malobozi gaabwe nga bakulumiza nti basasulwa n'ekikumi Ssaabasajja kennyini yatandika okwebuuza abantu bange bali luddawa nga wagoba abamu ne batuusa amaloboozi ge mu nkukutu baga nti tebakyafunirako ddala wadde kyakulya wewatuukira okwagala okubba ente yaabwe gye baali babawadde bamala ogigabula kati ate oyinza obbasasula omusala okuba mu nkuluze musajja gwe njagala osooka otunula olulimi lw'omubiri nakugamba omuntu yenna kasita ayambala obugali maaso aba alina kyakweka amaaso omanyi omuzungu bw'aba agenda okukunoonyerezaako omuzungu atunulira feesi yo n'atunulira amaaso gano n'atunulira omubiri guno engeri gy'ogutambuzaamu n'amanya nti ono gwendiko animba lwaki omuzungu bw'asoma eye contact zino oba eye language zino n'amanya nti olulimi lw'amaaso gano feesi n'engeri gy'ogisikamu kati bane bateekako obugalubindi buno bubuzaabuza omuntu akola ki aba abalaba naye kati njala otunye olulimi lw'omusajja ono lw'omubiri n'engeri gy'ayogeramu olyoka otegeere nti akola ki alimba noono yagenza omubuuza ekibuuzo ekyo mu nnamawulire ng'akimanyi bulungi nnyo nti naye abadde ali shuwa tebaliiwo katukaddemu obutakkanya obuwafuna ensonga lwaki wabajjawo abamba weebali tewabalabye juzi wagaye nti walabye kabaka ng'alimu abaka wagaye nti wamulabye ng'ali mu lubiri ku nkuuka abamba tewabalabye ndowooza abamba weebali naye omumbo wooli eyaleeta ekyobulima navumye kabaka katikkiro eyaliwo yamugoba nedda gwa mugoba yamugoba bamugoba mwezi nga gwa kasita weetakula kasita weetakula amaze okuvaayo nti yali alimba nedda ssebo ne bamugoba sinze abamba weebali ndowooza bantu era batwalibwa nkuluze abantu tebagala ndowooza kulaba babibombola nga basemberedde nnyo abantu bamala googera nagenda e Netherlands oli n'abuuza nanye nzikulaba baganda lwaki kabaka bamangi ge gamukuuma ne mugamba nti eno ensi gy'olimu okimanyi nti ekulirwa kabaka omanyi Netherlands bwa kabaka ne mbabuuza wano e Netherlands abakuuma kabaka si baamagye ulira e Bungereza abakuuma kabaka si baamagye ulira pulezidenti owa Amerika abamukuuma si baamagye ulira okujjako abantu abamala googera mu mulembe guno gwe tulimu oyinza okukumisa kabaka amafumu ulira kabaka omukuumisa amafumu nga jo baakubye abantu amasasi ababadde babba mwabiwulidde kwakashe balina emmundu kati kabaka tumukuumise abantu bamala googera namubuuza gwe kikwambaza engatto ki bajjajjaffe bayambalanga engatto ulira n'atunula wansi n'atunula eri ulira ebyo byakumala googera era ndoza byakubalaata nti tebagala bamagye bagala bamukuumisa eki abambu abalina amafumu ulira tolabaga biringa ebyokuza ulira abaffe tetusobola kubatendeka abaki abambo ne tubawo emirimu ate kati awo ebanjawulo ki kati mbuulire enjawulo bwentendeka lubega mu byamagye n'ebyemmundu nakwata emmundu n'abo bonna abakuuma kabaka baganda bajjudde naye omanye abantu buli omu ayagala okuwulirwa alabike nga alina ekirowoozo kyaleese lwaki abamba bwe bakuuma kabaka baani abandi mukuumi nti lwaki abamagye bwe bakuuma kabaka baani abandi mukuumi abamagye balina okukuuma kabaka kubanga era bakabaka bonna bakuumi bo bamagye mu nsi yonna naye kabaka Muteesa bamukuumanga ye abantu sokokakane omala okusomesa omunyalwanda ono mukulu wassanya Carol Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja kamala okutwalako mu ssomero otegeere manyi amagezi gaba ga mutwe so si mugejju buli muntu lwayongera ekintu kyonna ekimuli ku mubiri okukyeyambisa okulimba oba okubuzaabuza kitegeeza ye mulimba nnamba emu nze bwenkera ku makya nteneko kwabalaga lubiri nga nze tubajjaga nti yatandise olugezigezi oba alina kyakweka mukulu njala kukusomesa obwakabaka bwa Buganda butambulira ku bulombolombo n'ennono obwakabaka bwa Buganda tebukoppangako Obuganda bwagaziizibwa nga bakozesa mafumu bajjajjaffe
era baalwana tewaaliwo migemera wala obukulembeze bwonna obwa Buganda okuva kuwekyala asooka okutuuka kuwessaza bonna obukulembeze bwali bwatandikibwa mu myaka emiyitirivu ennyo gy'otalina gye sirina ne Queen wa Bungereza gy'ataalina. Buganda teyatandikidde ku ggwe oba teyatandikidde gwe woolowooza nti yatandikira. Kati kankutegeeze abazungu enfuga yaabwe olwaleero eriwo eri political ne culture 80% ebikolwa byabo ne structure zaabwe babikoppa mu Buganda. Oba wakanabuuza omuntu omukulu ansinga emyaka oyinza oga nti omwana oyo ayogera nnyo nkugamba abazungu naddala Abangereza obwakabaka bwabwe engeri gye babufugamu obukulembeze engeri gye babukolamu engeri gye bateekamu ebitavu byabwe na buli kimu kye baakola n'ennono yaabwe esinga obukulu baagikoppa mu bwakabaka bwa Buganda. Ndi wano n'okutegeeza nti Abaganda mu kuluka lwa Africa be basooka n'okwambala nga tuyita mu lugoye olw'olubugo. Ekyo nakyo nkikutegeeza. Ompulira bulungi nnyo. N'okusolooza emisolo n'envujjo byonna byava mu Buganda. Kye tutaalina era ky'ovola abantu babayita otuyigiriza eddiini kyekyo kyokka ebisigadde byonna Buganda yatandika nabyo ng'ensi era bajjajjaffe baabitandikawo. N'obuweereza bwonna obw'obuvunaanyizibwa obulwo bwonna bajjajjaffe baabutandikawo mu Bwakabaka bwa Buganda. Kati gwe bw'ogamba nti Obwakabaka bwa Netherlands n'oyogera ku bwa Bungereza agomawo ate agagaze. Buganda gy'otuddemu gweyita Katikkiro togimanyi. Togimanyi gongo yagala okutegeera nti togimanyi. N'eŋŋoma ze bazza n'abalongo be bazza baali bakitaawo Sepiriani. Eŋŋoma Bungereza ze yazza n'abalongo be yaddizaako baali bakitaawo Sepiriani. Lwaki baazitwala? Tosiiba Bungereza genda okere mu kaddizo lya Bungereza lyonna buli kimu ekiri mu kaddiro lya Bungereza erirambulwa abantu obukadde n'obukadde busedde byonna ebintu biva ku luka lwa Africa nga n'ebya Buganda mu ebiri ebya Bunyoro mu ebiri. Mulimu ya Sepiria kitaawo gwerekerawo okumanyira Obuganda nga mbulengeza mu basajja mu Abanyarwanda. Toddanga mukulengeza Buganda kubanga togimanyi. Ku myaka gye 45 bajjajja ne bajjajja bange bansomesa ebintu bino kutandika ku challenge nga basajja mu abeefula nti mutegeera nga temutegeera. Nkutegeeza enfuga ebikolwa n'obulombolo bwa Bungereza bwetambulizako ebyobufuzi byawe ne byenfuna na buli kimu byonna Buganda yabitandikawo bano bakoppa bikoppe. Keruberero kalo Africa genda okinoonyerezeeko. Genda okinoonyerezeeko kerube ku luka lwa Africa. Buganda yaani n'Abaganda be baani? Goloza lwaki w'Omuganda okwogera? Omuganda yennyini w'okwogera tasobola kwogera nga mmwe. Genda oddeyo Bakatikkiro bonna abaawummula babakwasa omuzino bakwasa omuzino bajja kufuna eyawulo wakati w'Abakatikkira Baganda nammwe abaaka bano. Kwata enjawulo wakati w'Abakatikkira baawummula Abaganda naawe bakuwa enjogeza bateeke wali olumwatandika okwogera ojja kufuna enjawulo. Obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Gw'omanyi nti waliwo abantu abalemedde mu nkola yaabwe ey'obuwangwa n'ennono nga baagaana okujja mu kimuyita civilization. Genda mu Australia gye bali ba originals gye bali. Genda e Brazil abasajja n'abakazi bakyali mu bibira baagaana okuvaayo. N'ensi endala zikyalina abantu abali ku buwangwa nga tebeetaaga civilization oba modernization. Lwakuba mu Abanyarwanda mulina ekizibu kimu. Bwe mutuuke wantu mwagala kuwamba mwagala kuza nimusinga okutegeera naye ng'ate mukolera mu ensobi. Mayiga tosobola kulengeza Bwakabaka wa Buganda mbusime kabaka mukumi matya modern system mukumisa mundu. Ekyo kive yawulo bulombolombo neno n'obufere bwa Bazungu bwe mwasoma.
Goboyambale suti ng'omuntu omukalu kitegeeza ffe tetukunenya kubanga oli musiru. For the first time kanchikuyite. Boyambale suti noloza nti otegera nnyo ng'omuntu omukalu kuba gukumenyera bwerere. Abaganda ovuna obuddo twatandikawo enkola ezaffe nga zanjawulo kuz'abazungu era bazeegomba nnyo. Feke nyini n'okuterekanga abafu babaterekanga mu mbugo. Abazungu babaterekangawo bakwatanga bwe mu mulambo bakwatanga mirambo nga basula mu kinnya nga baziika. Ko ffe nedda tulina olugola lwaffe bajjajjaffe bazuula katubatereke mu mbugo. Okutereka ebyafaayo byonna ne tekinologiya yaffe yaliwo esseere yali atulambula tutukebera ku bintu byaffe era twakwatanga ensimbi zaffe nganda na buli kimu enkebe zo zonna tuziteeka mu lubugo ne twala ng'eddiiro okulondoola ensonga zaffe zonna nga tukozesa lubugo. Busuuti n'emitega nsula gyonna gyavanga mu mbugo kye bayita ekikunta okimanyi oba goloza zino bedi cover n'amasuuka gammwe kye bayita ekikunta lwe lubugo lwetwebikka nga lwe baakolangamu bulangiti w'amasuuka okwebikka kubanga nakyo tokimanyi. Yensonga lwaki mufuta obadde Mmengo ng'emyaka Buganda bukyangeeberawo n'ekkaddizo lyabalema okukola kye tuyita museum. Mayiga n'enkumbi enganda togimanyi. N'ejjambi enganda togimanyi n'akasima akaganda tokamanyi. Kebera olwendo tolumanyi. Ola wagamba nti yakuyigiriza lwakinkaana naawe. Hanzireyo wano lwakinkaana naawe. Nemwe abasajja abanyawada mwetaaga kusomesa nnyo. Kankuze wakindeekaana naawe nga bino ebigambo bibyo. Wakinkaana naawe nga bino ebigambo bibyo. Mpemu eddakiika emu. Mpemu eddakiika emu bambi munsonyiwe. Lwakinkaana naawe muwuliza akatambi kano. Mayiga bwe yagenda okukyalira jjajjaffe Omutaka Ssemakula Ndugwa ow'Olugave bino bye yayogera. Kati emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'ekika ky'Olugave Grace Ssemakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika. Olweggulo lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala akitaliddeko omukulu w'ekika ky'Olugave Omutaka Grace. Njagala ozeka video kano bulungi wabula njagala osooka olabe kye tuyita wakati w'Omuganda amanyi obulombolombo n'ennono n'Omunyarwanda eyatuula mu kintu ky'atamanyi mu katambi kano azze kusinkana Mutaka Grace Ndugwa Ssemakula ajjudde busuuti wabula abamwaniriza n'abamulinze kwogo omukulu bonna bali mu busuuti za Buganda bali makanzu. Dressing code yo kana bigenda okwogera mu kigenda okumala then ngende ku program y'okubiri. Njagala otunule ennyambala gy'ayambadde n'abamulindiridde oyo okukakasa nti bano batula mu kintu kye batamanyi. Kankazeyo katono kano ko kakagenda kumala temugenda kuddamu amakulu ono. Kati emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'ekika ky'Olugave Grace Ssemakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika. Olweggulo lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala akitaliddeko omukulu w'ekika ky'Olugave Omutaka Grace Ssemakula Ndugwa mu maka ge Kibuye mu ggombolola ya Mutubeesa Tomakindi Kibuga okulaba embeera gy'alimu era aniriziddwa abakulu mu kika ky'Olugave. Bonna bambadde makanzu. Bw'ati yagenze butereevu n'asisinkana Omutaka Ndugwa abadde amulindiridde. Ne gwasinkanye omulaba ayambadde ekkanzu. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde Omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekateeka y'okuzzaawo obwakabaka. Tetusobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo obwakabaka okutumbula olulimi Oluganda
n'okuba ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga awo ababadde bazimanyi wulira kale n'olwekyo wano okugjawo ekintu ekitandibeewuunyisiza nnyo ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako Kamalabyonna era ategeezezza nti omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa obwakabaka bwa Buganda kyeki n'asaba bazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'obwakabaka kubanga mutaka ono be bamu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda ekyo kimu era abamu balowooza nti mmanyi nnyo Oluganda ebyo bibiri ngezaako nayigira kuwoona omukulu ebyo bisatu Mukuumaddamula yeebazizza bonna abajjanjaba n'okubeererawo omutaka Ndugwa mu mbeera eno gy'asinga okubeetaagiramu abali okumpi n'omutaka mukyalo ono nammwe mwenna mmanyi kyowa ekitiibwa yonzi kyazze mu katambi kali kembazanyidde agambye nti mwakayiga okwambala engatto mu Buganda mwali mwambala engatto mukulu wasanya kalu Charles Peter Mayiga muzukulu wa mutabani wa Sepiria emikalabanda ogimanyi emikalabanda gya nnyoko engatto z'Abaganda ezaddala gy'emikalabanda ogimanyi kankabadde wamugambidde mwayambalanga engatto mukulu emikalabanda ogimanyi zengatte zaawesebwanga miti kati Mayiga nga tomanyi na mukalabanda ng'ojerega Abaganda mwe tebayambala ngatto ekitundu ekisooka ekimuli mu Bulange Mmengo kimaze kangende mu byobufuzi ekitundu ekyokubiri wabula nga nfundikira musaba Mukama Katonda kingiriza Ssaabasajja Kabaka abamwetoolodde batemu nnyo mission ziri ku mmeeza buli kimu batandise okuseddekera entebe ye batandise okuteekawo gavumenti endala mu Buganda naye nga bino byonna omwami ono abimanyi babikola bulungi nnyo nga bakimanyi kikye baagala okukola Ssaabasajja Kabaka munnange muzzukulu w'amazige ndopokwana kuno nakulina kuno naye nsaba kuluma kutegeeze taata wange obufuzi bwa jjajjaawo mwanga bonna abadde ku mukolo gwe tekuba ayinako mutwe kabere mu bufuzi bwa Kitaawo Muteesa bonna abadde ku mukolo gwe tekuba akayina mutwe guli gwembalaze tosobola kuddira bwakabaka bwa Buganda buteekamu kabaka mulala n'omuteekako ne Kateebe n'omukongojja n'ofuna n'ab'embogo abatali bataka abaakoze emikolo egy'okutuuza kabaka ku Namulondo kitegeeza nti obakoledde ekikolwa ekyo sekyoyita lati gye nakuwa ku Lwokutaano weebeereremu ng'omuntu ogwange ngukoze olwatta ssebo nalumanye wakulawo okyo ogwange ngukoze ekitundu ekisooka eky'eprogramu buli Mulange Mmengo kikomekkereza ngenze mu general politics Ssaabasajja Kabaka wonna wooli Mukama kingirize ogwange ngukoze omulabe wasooka oli kumpi naye naawo era akulaba tugenze mu byobufuzi alright a comrade Masaba Faustin mukulu Shama mbasaba mumpulirize bulungi nnyo saako ba coordinators ba national platform mwenna okwetoola ensi yonna ngenda basaba tuli mukulya naye Katonga ajjula ba comrade mwenna ba coordinators mwenna tuli mukulya naye Katonga ajjula atya wetwogerera olwaleero mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo okuteeka envumbo ku Anita Amongi ne Museveni ne gavumenti ye ekyavirako n'okuteeka sanctions ku Museveni ne famire ye n'okujja Uganda mu katale ka AGOA okubanga tetundayo bintu wabula mwebase nga eno bali mu kutunyaga wetwogerera essaawa zino Museveni ne Anita Amongi bwe bategedde nti musajja mukulu Trump agenda kulayira bali mu kukozesa bamafia bali mu America bannabyabufuzi abafere okujja okutandika okulobinga okujjawo sanctions nga bayita mbafere bano era wetwogerera njala bategeeza nti Yoseeri yawandise ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba I welcome the delegation of friends who paid me a country
visit at the state lodges in Nakasero, led by Mr. Roland Roberts, a lawmaker from the state of West Virginia and U.S. former presidential aspirant. And the need for engagement on the core minimum issues such as trade, democracy, security, transport, energy, and the other basic components of the economic competitiveness is the step in the right direction away from the insisting on the issues like sexuality, homosexuality, where we may never find a chosen, especially with the high-handed method and nebirala biddako sigenda bimalayo. Kati abasajja bano Museveni be yasinkanye be bamu ku mafias abagenda okubeera mu regimu ya Trump naye nga already basingibwako emisango gy'obuyaaye. Kati be bantu Museveni bakosa. Jukira abasajja bano basooka wa Luto. Abasajja bano be bano bala bulungi nnyo, be bano mbala bulungi nnyo baabo. Kati okumanya Museveni muyaaye era wuyo Anita Amongi yabaddewo mu kifaananyi kino ng'amaze okusinkana abantu bano. Ompulya bulungi nnyo ng'amaze okusinkana abantu bano naye nga kye baagala kujjawo sanctions n'okuzza Uganda mu AGOA. Kati ba comrade mwena bali ku Twitter ne bagundi aba coordinators mwenna ne ba chapter leaders okwetola ensi yonna mudde ku Twitter. Kati okumanya bana abasajja bazibu basooka Kenya ewa Ruto era ndowooza Ruto yakoledde Museveni move eno. Wulira ekyali e Kenya, wulira. Questions are now emerging regarding the recent meeting at State House, Nairobi. President William Ruto held talks with the lawmakers from the United States Congress. According to the communication from the president's team released by his official X handle, the meeting focused on, among other issues, the fight against terrorism and cross-border crimes. But concerns now emerge that some of those in the meeting have once been convicted of terrorism and even alleged embezzlement of public funds, both in the US and here in Kenya. David Mutai now reports. On Thursday, 16th January, a team of U.S. politicians arrived at State House, Nairobi, hosted by President William Ruto, among them lawmakers from the state of West Virginia, Roland Roberts and Jack Woodrum, as well as the former Congressman Mark Daly. Conspicuously present in one of the pictures but not mentioned by the president was Albino Abwog Madem, who is a politician from South Sudan. Some of these men have controversial backgrounds, allegedly involved in criminal activities that landed them in trouble with law enforcement agencies. Abwog Madem was in 2022 adversely mentioned as being part of the beneficiaries who allegedly received hundreds of millions of shillings in 2020, monies paid out by the county government of Nairobi to former Lugari MP Cyrus Jirongo in compensation for land that was in the custody of the county government over a defaulted loan of 19.8 billion shillings. Tetugenda genda wala nnyo. Kati ba Twitter warriors mwene bamutegedde nti abasajja beebo kitegeeza mugenda kutegeera kye mulina okukozesa Twitter. Tugenze maaso. Kati ono yennyini yabaddeko Roland Roberts yagambye bw'ati, due to the sin Bob Mendes ono be bamu ku baali mu lukwe n'agamba due to Senator Bob Mendes' convictions on all 18 counts of bribery, extortion, and abuse of office, using unjust sanctions against various individuals and nationals, most recently Madam Speaker of Uganda, Anita Amongi, for not blocking anti-gay LGBT registration. Those unjust sanctions should be rescinded immediately. Kati mwebake. Sida no information nga sina evidence nachi. Oyo. Kanzire wano. Mwenna ba Twitter warriors. Bana abasajja baagala kujjawo sanctions za Anita Amongi. Nga bwe yabagamba mu parliament nti yalina kyalindiridde okukola. Kati ono ali mu bana ababiri bana abasatu abo. Bonna nga balaba abo. Bonna bano. Bavunaanibwa emisango ku international level.
kati ono Munnakenya yoli gwe babaga nti embezolinga billions of money oyo Munnakenya kati ono ye Sadolini omulaba kati ono bebano kati ono yawandiise message ni jengendo basomera nga defending Anita Amongi mama lususu kanji basomere muwulire iyi no one mugira bulungi nnyo iyo tweet kati agamba bwati mutegere bano kibaliko ba Twitter warriors mwenna ba coordinators ba chapter leaders mwenna ba activists ku social media mugende ku X mulumbe mu 7 Anita Amongi mutegeeze ensinti bano bafere badiringa nabo wulira message yawandiise ku mukutu gono Roland Roberts yagambe bwati due to the Senator Bob Mendes conviction on all 18 counts of bribery, extortion and abuse of office, issuing unjust sanctions against the various individuals and nationals, mostly recently to Madam Speaker of Uganda and Anita Amongi for not blocking anti-gay and LGBTQ registration or regulation. Those unjust sanctions should be rescinded with immediate effect. American corruption must end if we want to be safe, free and prosperous. Kati yetimu eyo jemwalabye yazze kati batwit masema muganda age masaba Faustini Shama Uganda ba chapter leaders ba coordinators Mr. President whenever you ba member parliament mwenna ba opposition aba national platform eno video yale mu political wing party ya ngebulange mengo njimaze guno gwe mulimu gwo mulino kola butubaga ebintu bino mugenda kwewunza nga bafuka bana guno gwe mulimu gwo bino kola ba chairman of C5 chairman of C5 ba kansala mwenna bamba parliament mwenna gwo mulimu bino kola kati sazi no genda ku Twitter o counter attack Anita Amongi no bufere bana abasajja balina kibazimba mu Uganda mutajja kutegeera mukitegedde bulungi nzo kwange nkoze kati ndoza mutegedde kiki lwacha abasajja bazze one nga sinava wao ababbi abali mu Uganda abafere aba NRM bakozesa omukisa guno soko osibe wakati gwe wenna eyakula ne jjajjaawo nga jjajja ayingidde emyaka 8 jjajjo yayingira emyaka 8 ebiseera bisinga Windows ziika kati Windows bwe ziika jjajja yeerabira jjajja afuna entondo jjajja asobola okwogera buli kyama kyonna kyalina kyali akwese jjajja akkiriza buli kimu ekikyamu n'ekituufu buli kimu akikkiriza kati mu kaseera kano Yoseeri yayiika Windows yeerabira kati ababbi bakozesa guno omukisa okukozesa Yoseeri buli kintu kyonna ekyofere ekyobubbi mu ggwanga Uganda kubanga ye mumulaba atambula nenga ye taliiwo mulaba kifaananyi kitambula kikozesa nga scarecrow abamanyi scarecrow bwe bunyonyi oba buddole bwe bateeka mu kasooli ba mu muwemba oba mu muceere empo n'ekafuwako ne kenyenye kati ebinyonyi birowooza nti waliwo omuntu wali muceere kumbe tewali kati Museveni bamukozesa nga scarecrow naye ye taliiwo mufu kati yenna yali akuzeeko nejjajja ng'oli myaka egyo manya abana abasajja kye bakozesa Museveni kufuna maanyi nakubba byabugagga bya Uganda kuba Museveni yetta taliiwo yayiika Windows mwenna bakoze okujja nga tewakula na jjajja ku myaka egyo 8 bajjajja basinga obungi babayise Windows ye advantage Museveni gyakozesa ye advantage ababbi gye bakozesa ye advantage Muhoozi gyakozesa ye advantage amajege gakozesa ne police okubba buli kimu ono yayiika Windows. To remind you this fenna tuli kuno nga sinagenda wali Yoseeri yagenze mu United Arab Emirates e Dubai n'agamba nti yagala bamuwole ssente n'atuula n'ayagajjala neyeegaziya nga kamuja eri ku malaalo which is okay kubanga tali bulungi bolo yenge n'ebitundu ebisigadde tebiri bulungi alina kutuula ng'ayagajjadde bw'ati kati ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti essente zo tagenda zifuna era tewali kye bamusuubiza kye bagenda kukola mu Uganda mbuuza lwaki njagala ombuuleyo pulojekiti yemu gyewaludde nti gavumenti ya United Arab Emirates obwakabaka bwa United Arab Emirates bwali bukozeko project mu Africa oba mu nsi yonna nga budonatinze ssente oba nga bulina project gye bukoze nga bugenda gifandinga njawulo project yemu
kwe muli kuno Museveni kwoli njagala obulyo project yonna United Arab Emirates yali efaanize mu nsi yonna obange grant inze grand sente ez'okuwola mu nsi yonna nti UAE yawoze sentence weziti yagenza nti bano ababbi bavuga Museveni mutwala mu kintu kyatamanyi. That is a dead walking man bano bakozesa United tesobola kuwa Uganda domuno gwa kasooli in terms of donation, a grant or loan. Obokola project yonna yabalemo okola mu 1987 nga mwakajja mugenda gikola ti 40 nga babateekako sanction muli babbi. And I'm here to remind you all politicians in Uganda, time is over. Why? Ensi gye mugenda mu United Arab Emirates yazimbiwa mu Ngereza, mu America na mu Israeli. Bobo ina sanctions okuva mu America, ku Bongereza ne mu Europe. Gorozo genda omulabu ya kuwe sente azifu. He will welcome you nga gwakola kubanga yoli wita president, but nothing he can do with you. Talina kyasobola kukola. Delegation yagenze yonna mwabadde mugenze kunaabira mu sitensi ne kwejjako byokola ekitasoboka. Era kimanyi mukwatasire mu investing awo tajja bagana kubanga government bwekyuka abeera mane ane mie kyekiringa ne Switzerland genda ogulawo Swiss account basente oteekeyo government gy'omunsi yeveeko bakubuuze Mr. Sam Kutesa Mr. Baramba Pamahagare, can you please explain where exactly the source of this money? Baramba tasobola ku explaining that I was a government official. No, sente ziba zigenze ndi wano bagambe gwanga libaita Switzerland. Okukula kutuka weriri olwaleero 40% sente ziri kulaakulanyiza zivudde mu nsi yonna ewabadde ba dictator abadde babba mawanga nga bagira bagula Swiss account. Mukama yebaza ne Uganda no gye bali bateekayo nyingi nnyo ate tasobola zijja ne bwofa bakugamba we are very sorry. Who is the next of kin? Wamuyita jangu munnange, you are the next of kin. Yes, you are most welcome. Positive one.